That you put it in writing and forward your petition. Before the media, I think you need now to note this constituency, out of whatever they've been reading, you realize that they have the highest voter turnout in the entire district. You realize that candidate got 20,000 from Chengira, got another 20,000 from Wakiso. Of course, this is bogus, and he's reading bogus things. For Wakiso district, Busiro East constituency. Batakimanyi kubanga bajja kulowooza tutwaluka tetugenda kudduka naye nga tetuli convinced with what is taking place. Twabadde bweru naffe twasobodde okukola ki lebo n'ogyogerako kawulira kawulira akaliro kawulira leero gwamu mugwe tosobola kugamba nti results olwaleero zitampalingiddwa zenzirinda bazirangirire ng'ate bagenda kuteekawo omuntu atayiteewo leka tudindako balangirire bazirangirire kyenjagala. I want to go with the complete results, but in between oli okugwayo n'abuuza what is going on here yani ku mmeeza eno alina obuyinza ki kalishemaliwa bwenjagala ajja atubuulire wano yani yamesinga kaluka structures ne katyaze sagala kutufuula bajinga. You think we are not in this government? We are also in government. Play around with us, you face us. Tanzania. Let's just go. I'm not going anywhere, Maria. You go. I'm waiting for the results to be declared, and they go with the complete results. Check it. Wanga me, I have also compiled mine. Jagalo kumanya ekituufu. Kireetedde abakulu abali mu kintu kino obuzibu. Kireetedde you people. Let me address the media and the press. Before they announce the results, I, Hon.Rose Kirabira, I have come to learn that they have played around with the results. So annoyed whereby I feel that I can even feel like talking. They have played around with the results. And all RDCs are involved. But RDCs are involved. And we are very much interested. That's why I came. Yensonga lwaki nazze nga njagala okikobekereza. Kasangati enkumi nnya zavuddewo. Kasangati enkumi nnya zavuddewo kasangati. Maria, don't waste your time. Let me tell these people, Timbabuulira, Eggwanga mulisse. Eggwanga mulisse. Even if they don't, what do you want? They were announcing before that one complaining. I'm a human being also. I spent my money in this thing. You people be very, very careful. Stand on it. I'm telling you. I'm telling you with your deputies. Let's go. Together with this gentleman who has been here asking what is going on here. Who is he? Obadomu Batalinga. Mwinza okujja wano ne mugamba mbuno muleme kyaka kutandika okutubuza n'otubuza. Tula wano, tula tubabi announcing. Tula babi declaring. No, let's declare. The assistant, you, and you there now with me. Announce what you want. You have learned about what you are going to do. Form here and we compare, but as of now, there's nothing we can say.
I haven't received this that is the complaint. The complaint is voting ended at midday. That is this is going to 6. Where are they still voting? Ended at midday. We came here after voting had ended. Yes. So we are saying, where are these people who have the declaration forms, who are our registrars, the party registrars? Let us wait for them here. It's good that we've got the information. So after getting the declaration form, that's when we shall raise these questions. You get it? So let's wait for Hajat. But I think we also need to follow them. Mbeera bwe tuweri nti tulinze obwedda bwe twajjidde wano nga sub-county sub-county ge magombolola amagombolola 3 ge gakaleeta 4 kati ge gakaleeta results zaago nga kyannaku nnyo kyennyamiza nti already abeesimbyewo batandise dde okukubagana empower nti results ziri tampered with oba tampering zikwatiddwamu bakakuttemu nti ne bakola interchanges kati nze nga nze supervisor sobola kugamba nti no ziri authentic oba teziri authentic wabula kyenkoze nengamba registrar tutandika okukwata essimu tukubire abo ba registrars tumanye eddira evuddewa ntambula yeetaliwo transport batalina tumubaweereze ki naye ng'olaba nti no some delays ziri intention ziri za kigendererwa oba newesanga nti ng'oggyeko ebuusa ewala ennyo abo ku bizinga abo tusobola okusympathizinga nabo nti already wantu wala naye kati nowenansana municipality otugambe nti no results tezinnatuuka wano e Wakiso ddala bannange twebeereremu nga okulaba nti nno tusuubira nti nno akalulu kandibadde kabwenkanya naye manyi nti ab'e Wakiso bwe mutakola ku ntalo temukkakkana naye ku luno poliisi bweri guluggulu n'atwalaganya oba akwasaganya ebitundutundu ebyo Wakiso Kampala Mukono wali wano ku base okakasa nti nno buli kimu kigenda kwakuti kigenda bulungi nga wetulinda results registrar awulira nti waliwo obutali bwenkanya ogenda ku petitioninga then wewabaawo nga results ddala kituufu zizuuliddwa nti ziri doctored oba zikwatiddwamu oba ne zikyusibwamu era still security bweri eri abo ba registrar bakikoze bajja bavunaanibwa oba basiribwa nti wali mukisa kubuuza ne basoma ekintu nga bagenda kukira. It's not a debate. It's not debatable. Yeah. Era nze ebyange nfunye obululu obusukka emitwalo 3 naye nze ngeri abantu gye bantaddemu obwesiga abawali emitwalo 3 era nina okuddayo mbabuuze kikyetusa. Nze ebyange mbikola bulala ebyange abalonzi bebakosi bange anti bagambye okwemulugunya baka omusajja katugambe owa Busiro East beba basoma results ze bagamba gombola gundi yafunye bwati gombola gundi yafunye bwati kati ate omubaka omukyala beba basoma results ze bagamba mu Busiro East yonna yafunye bwati making unsatisfied. It's not justifiable. Naye tewali lumu ebuuza oli bw'asoma ng'agamba tugende ku kirala ndowooza buli omu yandibadde ayagala kibeere clear gombolola kigye nafunye bweki gombola kigye nafunye bweki system gye bakozesa gye mwagala bakyuseemu kiki simanyi oba ebeera system but that's what I've seen. I've never stood for this. This is my first time to stand. I don't know whether it's a method of work or a system or a policy, but it shouldn't be like that. For us, we are covering in Wakiso. We have 27 sub-counties, and when they're announcing themselves, they say this is now Busiro, this is now Busiro. No, we have nothing like a constituency. We have a district and sub-counties. That's my point. Olwaleero si bwange nga Idi wabula bwange n'abantu b'ennansana bonna kuba senga sibbo nalibadde situuse ku buwanguzi olunaku olwaleero. Nina groups ze mbadde ntambula nazo ng'abaana ba ghetto structures be mulaba wano
bangi bagamba abavubuka bayaaye babbi, abavubuka si bayaaye ate si babbi, naye twetaaga kukwasizaako kufuna mirimu n'ebirala kuba tulina kye tusobola okugattako mu kitundu kyaffe oba mu bitundu byaffe mu Nansana. Tulina groups zentambudde nazo nga bamama bange mbalaba mama Nancha, tulina groups za mainstream nga olaba batata bange Haji Faizo ne Haji Umaru n'abalala bemulaba wano ab'enjawulo. Nga kyetwagala ku mulundi guno NRM tulina obuwagizi bungi bantu baffe naye badde tebalonda olw'ensonga nti obukulembeze bwali bufu, naye kati engeri gye twalonze obukulembeze bwa structure obulungi abantu bettanidde nnyo akalulu kano kyobola amagini gyempanguzizza nene nnyo ate abantu bantaddemu obwesigwa kubanga Idi we mundaba Idi sirina ssente nti nina ssente zempadde abantu naye abantu be bakumya akawulu kaabwe ate buli kimu gyonna gye ntambulidde baadde bansondera ssente ez'amafuta otambula n'ebitundu ebirala. So neebaza abantu b'e Nansana ate mbasuubiza nti Idi sigenda kwawulamu mu bantu oba bakadde oba bavubuka ate ngenda kukolagana wamu ne bannange abali ku sayidi eri nga ngezaako okulimbulula obulimba bali bannaffe baadde babasigamu nti gavumenti terina kyeza bitundu byaffe. Programu nyingi eza gavumenti zeetadde bitundu naye olw'okuba tetulina ddoboozi tetulina muntu asobola zoogere kyobola abo abavubuka baadde tebafunamu. Ku mulundi guno ngenda kukola n'abavubuka bonna ne groups endala abakyala abaliko obulemu abakadde ba veterans banamwandu n'abalala tulabe nga tulina kye tugatta ku municipality yaffe basuubiza obukulembeze obulungi n'obuweereza. For the position of Constituency Member of Parliament, Nansana Municipality. Blessing to you. I love so much. Abatulaba mwena erinnya nze Munduni Philip nga nvudde mu Ssaabagabo Makindye. Kati tewakyaliwo ntino nti tuvuganya mu Kamyufu, akamyufu kawedde era flag ngifunye kubanga results zizino nzirina tewakyali kubuusabuusa kulala. Nina essanyu lingi nnyo nga bwe mundaba, nina essanyu lingi nnyo olw'okuba kati nangiriddwa ate ekikulu ennyo nti basente gye mpanguliddeko ebadde waggulu nnyo 91 ku 100 kibadde kinene nnyo. Eryo lyonna ssanyu ate njagala okwebaza ennyo bannamakinde Ssaabagabo aba NRM okunjira obululu obungi ennyo bwe mutyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye njagala okubategeeza nti kati essanyu eryo wadde weeriri tutandika butandisi. Omulimu omunene ennyo guli mu maaso gye tulaga. Mbasaba nti era tuddemu tukolere wamu. Bwe tunaakolera awamu nga bwe tukoze ku mulundi guno nga nfuna flag, mmanyi obuwanguzi obututwala mu palamenti bujja kuba bwaffe. Tujjewo enjawukana wadde munnaffe abadde afunyeyo abatonotono abo, tusaba batwegatteko tukole omulimu omulungi ennyo tusobole okuba nti palamenti tugiyingira. Beebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abavubuka bange abakoze omulimu omulungi ennyo, structure ekoze omulimu omulungi ennyo. Twagala okwebaza ab'ebyokulonda nabo batambuziza bulungi nnyo. Mazima kino bebagamba nti nno nti babba obululu nze sikirabye nayo kubanga babalidde ddala DR forms weeziri. Kakati simanyi bululu ababubba oba babubba batya naye obwaffe bantu be bannonze nga banjagala.